Yesu that when you come to Christ n'ogamba nti nziza okulokoka and you said I've come to get saved, naga nti erinnya lyaliwandiise and now he said your name is written mu kitabo ky'obulamu in the living book, yakuwandiika mu kitabo ky'abamagye he entered you into the book of the army. obulamu bwo bugenda kuyimirirawo Your life shall stand ng'oli muwanguzi as you are a victor, ng'oli mulwanyi as you are a fighter, ng'otegedde ky'oli. as you understand what you Yesu are. ayogera Jesus speaks, mu Mateyo essula 10 Matthew chapter 10, olunyiri lwa 34 verses 34. nti ojja kulusomeraako alina bayibuli nti sajja ku nsi kuleeta mirembe That I did not come as the one to bring peace, wabula ekitala. but the sword. Kati oyinza okuba obadde tokitegeera So maybe you have not yet understood, oba totuulanga muno or you've kifumiitiriza never sat and meditated about it. eno ensi eyina eyagiwamba This world is someone who conquered it, era alowooza nti yenyini and the one who thinks that he owns ne it. Yesu yagamba But Jesus said nti nze missoni yange ngimaze that I've finished my mission, naye nnyini nsi teyandiiko musango. but the owner of the world doesn't have Kati any waliwo plan. alowooza nti yenyini But there is someone who believes that he owns the world, ensi yatondebwa ku lulwo because the world was created for your own era sake, Mukama n'akuwa okugifuka and God gave you to rule naye it. Setaani n'ajja But agikuggyako Satan came to take away from you, era ggwe ng'omuntu yakuwangula n'akuggyako and you as a human being, he took away all your kati authority. Yesu kye yasooka okujja Now, okukola what Jesus first did, kwe kuleetera ekitala it is to bring you a kwe sword, kuleetera to ekyokulwanyisa bring you the weapon, osobole okuwangula so Setaani you may overcome Satan again. ogyeko eddembe lyo You take away your freedom, ogyeko ky'olina okuba you take away what you have to obusika bwo Setaani be. Your abukutte inheritance, Satan is holding it. obulamu bwo Setaani He abukutte is holding your life. emirembe gyo Setaani agirwanira Your freedom, Satan is fighting kati for it. kyava agamba sajja kuleeta Now mirembe he ku says, nsi I did not come to bring peace at the wabula world ekitala. by the sword. Soma olunyiriri olwo twagala Temulowooza nti najja okuleeta emirembe ku nsi. Sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. wulira ekigambo ekyo Listen to that one. sajja kuleeta mirembe wabula ekitala By the sword. kitegeeza What does it mean? oyinza okuba tekimanyi nti mulirwana wayinza okuba omulabe You may not know that your neighbor is an enemy. oyinza obutakimanya nti mu nnyumba yo muyinza okubeeramu You omulabe may not know that in your house there is an enemy. gw'oyita naye asobola okubeera nga mulabe The one you move with might be an enemy. osobola okulowooza nti owangudde You may think you've overcome. enkya nolowooza nti oli ku kijjulo The ogenda following kulya day you may think you are at the waliwo meal. ayagala okusuuza ekijjulo There is ekyo someone who wants to make you withdraw that meal. bw'ataba mukwano gwo If it is not your friend, biyinza okuba ebyekika it might be the clanical emyoyo spirits. mingi girondoola Many spirits can persecute kubanga Setaani waali okuba omulabe wo because Satan exists to be your enemy. emisambwa weegiri okubeera omulabe The wo demons exist to be your enemy. buli lwolowooza okukulaakulana Whenever you think to devolve, lwolowooza okubaako whenever kyotuukako you think to reach a certain waliwo point, agamba nti tojja there is kibi someone who says you shall not kati be. wawandiikibwa kuyingira mu Now magi you were written to enter into the buli kiseera army. olina okuba omulwana Every time you have to be a buli fighter. kiseera olina okukwata Every ekyokulwanyisa time you have to hold the weapon. mukyala we asobola okuba omulabewo Your wife might be an enemy. emirembe ne gikuggwako You nga tolina lack mukyalawo peace yet to have your wife. emirembe ne gikuggwako nga tolina You mwamiwo lack peace yet to have your husband. omwami n'avaamu ekigambo A kyotasuubira husband brings the word without nodda mu expecting. kisenge n'okaaba You amaziga enter into the bedroom and you omwana cry. wo n'avaamu ekigambo Your child brings out the word. omwana wo yakukambya It is your child making nodda mu you to tear kisenge out. n'okaaba You amaziga enter into the bedroom and you cry. kikwetaagisa okumanya ky'olina You okukola only need to know what you have to Yesu do. n'agamba najja kuleeta And now ekitala Jesus said, I came to bring the sword. ekitala kye kigambo kya The katonda sword is the word of buli God. kiseera olina kulwana Every time you have to fight. omwoyo gwe guleeta empaka mu mwami That wo spirit that brings the sacrament in your husband, that brings the sacrament in gwagala your kujja ku kigendererwa wants to take away you from the determination. Nalo ng'abadde yakawa obujulizi jjo Pastor Nalong has testified, naye Setaani tawummula but Satan never ceases. era Setaani takoowa He never gets tired.
Yesu bwe yajja, when Jesus came, balokole mwebale kulokoka, born again, thanks for getting mwebale saved. kuyaayana buli lunaku noga nti nze njagala omwoyo wa Mukama Thanks for desiring that I want the Holy Spirit to come upon my life. era buli lw'osaba omwoyo wa Mukama, Every time you pray for the Holy Spirit, kubanga Yesu yaleeta kitala, for Jesus brought the sword. bw'akukwata ku mukono bwansi, Once he get hold of your hand, akutwala wakati mu lutalo. he takes you amidst the battle. Matayo essula ya 4, Matthew chapter 4. Bayibuli egamba bw'eti The Bible says nti omwoyo wa Mukama bwe yajja eri that Yesu, when the Spirit of God came to Jesus, n'amukwata ku mukono, he held him n'amutwala eri and Setaani. took him to Satan. Setaani ye mulabe, Satan is the enemy. n'amutwala akemebwe. He took him to be Awo tempted. oyinza okuba ng'olina entalo, Where you are, you might be having the awo battles. oyinza okuba ng'olina You ebisoomooza, might be having the naye challenges. manya ekigambo kimu, olina ekitala But no one want to have the sword okuwangula omulabe oyo to ayimiridde mu maaso overcome go, the enemy standing before you. okuwangula ebyo ebiyingirira